Njogera ku yatwala embuzi. Yatwala embuzi. Munne kankubuulire. Dumpe. Dumpe. Yatwala embuzi yagitwala mulundi gumu saddayo nagamba. Saddayo. Kaisi kanabi. Saddayo. Toddaga mulaba. Mwena abali mulavu n'abasubiro gigwamu. Ebyange mubimanyi njaganye ebintu bya laavu. Naye ofunye birungi ki mulavu Bbosa? Mulavu mukwagala nfunyemu bingi. Nga kina ki byoyinza okusharinga n'abantu? Nfunyemu mikwano kwa kati gwe nkwagala. Ate oli mukwano gwange. Okwagala nabaki kwe twogerako kati? Okwagala kuno okwa bulijjo nti omuntu oyo mwagala. Ate kuno okwagala okwa man, woman, boy, girl, father, mother. Sina kyenkufunyemu nze. Lwakuba sikubaddeemu nnyo. Toyina kyolagako awo nti kiki nno. Ate kisoboka naawe. Mukwano tewali wadde. Tewali wadde. Tekisoboka naawe. Sirina wadde. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oli otya? Ni bulungi. Ate osekati. Onsanyusa? Lwaki? Just onsanyusa. Namne nsanyusa bangi. Tulinga bameka? Bani, abantu. Famile yange ngisanyusa. Ne mikwano gyange. Naawe. Bali basatu. Ate abaami? Namatu sitera. Totasanyusa basajja. Abaami bagamba neewulira. Mu biseera ki? Simanyi. Ndi wakajanja. Bo bwe bagamba nti weewulira. Gwe oreflectinga weekubamuko mutima n'ogamba nti beboogera bituufu baba balimba. Baba balimba naawe. Gwe okola by'olina okukola. Bo ne bagamba weewulira. Bagamba neewulira. Mu byo bakolera mulimu ki. Gwe ebikugumya emmeeme n'ogamba nti abo balimba nze ndi ku kituufu. Nti mukimanya mutima gwo n'ogamba yo naalimba. Naye wakyali ayogera amazima Ibra. Simulabayo. Kati gwe saabulula obulimba bwabwe wano ku mpewo kati. Balimba. Ekigambo kimu omuntu okugamba nti nkwagala. Ekyo kyokka ekisookebwako kya bulimba ebisigadde taddamu kwongerako. Gwe Ibra kimanyi nti omusajja ayinza okuba nga abadde alina kyakugamba oba kwana n'akugamba nze nanja kubeerawo era ndibaawo mukwano n'otuuka mu bizibu n'abula nze namufunako kambuulira nze kambuuze ani ayagala ow'ebizibu ate waali ate n'omunene ate nabyo ebizibu bannyumira mukwano n'oba tategedde nti oli mubizibu agenda oba kiki tulina Joew Bbosa nga muyimbi nsazeewo munoonye tunyumyemuko ebbanga libadde ddene omukyalo ono mukwano gwange bambi era nga ndi omu ku bantu abatambuza music we okuvira ddala ku Star TV. So nagambye nti bwe yankubira essimu n'aŋŋamba nti nkomyewo nzizeemu endongo bupya ne mugamba nti jangu tusooke tunyumyemu we wabulira nali sinatandika mu kutu gwa YouTube. Twali ku Star. Owaaye soko buze kuba tulaba tetunabuuza n'abantu leke tutandikidde banna kino sikirabanga bananga abatulaba amanyanga buli zonze Joew Bbosa ndi mukyala muyimbi ate anyina n'akayimba akapya bakayita love yenuma mwena abali mu love n'abasubiro gigwamu ebyange mubimanyi njaganye ebintu bya love. Naye ofunye birungi ki mulavu Bbosa? Mulavu mukwagala nfunyemu bingi. Nga kina ki byoyinza okusharinga n'abantu? Nfunyemu mikwano kwa kati gwe nkwagala ate oli mukwano gwange. Okwagala nabaki kwe twogerako kati? Okwagala kuno okwa bulijjo nti omuntu oyo mwagala. Ate kuno okwagala okwa man, woman, boy, girl, father, mother. Sina kyenkufunyemu nze. Lwakuba sikubaddeemu nnyo. Toyina kyolagako awo nti kiki nno. Ate kisoboka naawe. Mukwano tewali wadde. Tewali wadde. Tekisoboka naawe. Sirina wadde. Nga wafiirako ki? Nze simanyi nedda sibibaddeemu nnyo. Akakatono k'obibaddemu kale n'ogamba tolina kyokifunyeemu. Sirabamu. Okuleka okummanyira oba obumanyiizi n'okuwe. Tolina kyokera ku makya n'ogamba nti yiina essimu mapeesa nagijja mu laavu. Nedda mukwano obusimu bwe baatugulira bwafa dda tulina bwaffe bwe tujje mu ntuuyo zaffe. Nze ni mukazi. Naye nga amasimu baagagula? Baabugula munange n'obumotoka ne babutwa n'obabannange.
nebugwawo mukwano. Mmanyi nange omulungi ow'endiga Nabbosa. Wangi mukwano. Baali bakutonoddeko emmotoka mulaavu. Yes. Neemala neesaanawo. Biri. Seemu yokka. Biri. Anyumiza nze abonaabona. Ne iPhone bwe bwajjirawo. Omwana n'abunsimba. Ng'akwebaza ki? Kuba mu musufu. I know. Hey. I know. Bagambye mubeera musufu osirike. Gwe tusooke tugende mpola mpola. Mmwe mulina nkizo ki? Kyekibafuula ab'enjawulo kuba nyinaffe abalala nti omuntu akeera omukyana akugulira emmotoka. Anti munange olaba kati ffe abawala abamu b'otunuulira n'oga nti omuwala tasobola kufumba. Ffe tunaaza abasajja ebigere. Kati bano ababeerawo n'asirika mukwano tasobola. Babeera mu kusosola njala. Ne kati nze nzuukuka ne ŋŋamba bamunyina omwami wange naye akamubika kanzuuke ndawo bayeebisse. Waba tabisse bugere nga mubika. Kalaba enjala zo? Ate nga ndi kunnakyo. Zino enjala ze zaabalabirira abasajja. Ziri kunnakyo. Naye zino empanvu zino eno bwe ziti. Abaana tubalabirira bambi. Mukyala wa Keith Kanaabya ayina enjala n'omubuuza onaaba otya. Anaaba muna ate no n'atukula. Kakasa. N'aludda balaba. Munaye banaaba ne batukula. So tugende mpola mpola. Omusajja yakugulirako emmotoka. Yali mmotoka kika ki eyasooka? Kawundo. Lexus. N'agikuteekamu. Nangamba baby soko ojja wano. Olwo nga mumaze ebbanga ki? Twali tu Nindako eyo nga sinatuukayo baby. Eyasookera ddala kaali buno mmotoka oba babita buli awo babita batya bannange buneerabidde akamotoka ako soka ntimana nnyo. Kammenye amannya ojja kuŋŋamba nti awo Vitiz, Rawumu, Lactis, Rumion, Wishi, menyere emmotoka awo endala busaluni kaazi obutono Spasiyo. N'akampa no neŋŋamba bannange nzaani laba ate omwana wattu owa Kawundo najja. Lindako owa Spasiyo ono mwagula zino payini mwagula mu bondi ennakawa. Mu bondi ennakawa mukwano n'akampanga kapya. N'aŋŋamba webale kunjagala. I know. Olwo nga mumaze ebbanga kino wa Spasiyo oyo okugula emmotoka? Twali tumaze ndoozi emyezi ng'ena. Nga gwe okola gumu. Nkwogera bulungi. Omanyi waliwo omusajja bwakunyizaamu kati abamu n'opaala gwe nze ga muneesi tati obadde wambadde neeraliikiridde. Naye ng'owulira obusungu. Notta ku ddoboozi. Kitegeeza ono omukyala najja kusobola. Ebintu ebimu osirika busirisi. Oyo wa Spasiyo akusanga wa? Akukwana atya? Yakukwanira wa? Owa Spasiyo nno munnange. Musinkanawo olusookera ddala ddala. Ate nno munnaye namufuna sinaana kuyingira mu music. Wali mu bibyo? Nali mu byange. Akusanga olusookera ddala ddala. Olwasookera ddala yansanga ku mobile money. Ate nga ye wenzija ssente. Naye ng'asuubula ngo ye China. N'aŋŋamba gyebaleko nnyabo konze kale nga omanyi okya kale naye gyebale. Olwo wali oggyeyo mmeka ku olwo? Nali ggyeyo emitwalo 6. Idris Lukwago nkutumiddeko. Nalina taata wange yali azimpadde muyita taata. Kubanga ndowooza okuva 29 yandabidde mu kibuga muno Muzeeyi Road Fred Sebata. Kati yali azintereddeko. That is very good. Nengena ne nzijjayo na sente ezo okolo zaalina omukisa. Zajjirako omukisa gw'omuzadde. Wajjayo 5 kendo oba 6 fulaati. Yali akuteddeko zizijjako? That is very good. Yandabirira kuva 29 paka 2015 watandika okuyimba. N'aŋŋamba kati okuze. Tujja kutuukayo ku Muzeeyi Sebata tusooke tumalirize wano. Kati ojjayo ssente omwami akubuuzaako. Omwami ambuuzaako mga kale naye gyebale. Naye ntambula Ndoza n'abuuza ono oyo muwala nti ate okugyawo wano ssente oke lumu nzijja nsangawo ye gyebaleko nnyabo. Mobile money gye twogerako eriwa? Eri awo awo najja nankumbi awo. Tugende mu maaso. Namugaye ndi bulungi tutandikirawo ntufuka ab'omukwano. Twafukira nno ddala ab'omukwano. Asaba akanamba okamuwa? Nali sinakamuwa. Ngenda okulaba opposite ne wensula ate naye wakola ki? Wasula. Wasula. Abaganda bali bagezi. Naye mukwano ng'ayingiza obwana. Omwenzi omusiru. Ayenda ku luse lw'enju. Bebi ng'ayingiza obwana. Muliraano awo. Kakati netufuusa ab'omukwano nga ngendeyo neewuwe. Bu-girlfriend ne bujja nga nze nkuba Joyce. Nange nga boyfriend nalina boyfriend wange yangwana e South Africa.
akati nga naye bwakubanga mugamba omuko wuuyo munne ngenda okulaba ekiseera kiyita ntandika omuwa essimu ayogere n'omuko nga ate akyayagala bangamba nno jjo nno munne ebyo nno tubirekerawo afunawe bbuba Keith Kanaabi nkulaba neŋamba naye ne tutandikiraawo olunaku olwasookera ddala luno tewafunamuko mutima oba nkenyera mutima gamba nti mu butuufu omusajja ono abadde ayingiza nnyo abawala kati tewafunamu bboba kyatwala ebbanga ng'abawala n'obesonyiwa takyabaleeta nga nemba musanze ayogera ku simu ng'ajja kwaga jjo muna ekyowulidde si bwe kibaddeko nze ate binkwatirako kumbe munnange ate no yali muvubuka mulungi gwewo wali oyingiza naawe ewange ate nga nalina boyfriend nga yasasula akayumba buli budde ng'akuba akasimu oliwa mulisaako eri ba video call owo namuyina omuwala bannange ngenda mukwana kumba ayina kyeruppe omuvujjirizi omuwala bamugamba okuteekako video call omuwala teyanteeka wansi w'ekitanda Aneti nkutumidde bannange Aneti yanyiga wansi w'ekitanda eyo maama takataata sekatona kulubule okutambula kulaba okudda kunyumya oyo omuwala kati twafuuka n'abaluganda bwe tuti ate kali oba okyagenda naye wa ate wa nange era South Africa awunzikandeseewo munange ate ng'afunye ono mbulira otandika olwosalodde ewuwe mukwano nasala nenzira ewuwe nga katono ndeete n'ebyange byonna mbireete wano mutandika okukekeza ennyago mukeeruweere mundu eseka olwo mugamba bunange nalina akayimba awo baali bakayita ompalabanya atandikiriza okuyimba awo kamulaga netaddemu obusente mayinza kuva dda ne muwala mukozi netaddemu obusente naye ojja kuyimba kati ate awo ngamba noonya manager ngamba totawaana kutwala atandise okumpampaagayawo obusente mpaaya netukola music netukola eriiso naye mukwano gayi gye yankomya sweetheart nze toyoya siyoya okumanya nga siyoya saana kwogera ku linnya lye ayino newe mbeera nze sisobola ye yali atya ng'oggyeko eby'essente yali amanyi bwe bakwata omukyala nedda yatuuka ekiseera ndowooza nga bw'obadde olaba akawala awo nga tosuubira kiki kali nga bonaga nti omuwala ono alina empiso bale nga omuntu akulaba bulabi mu kkubo n'atuuka ekiseera n'afuna ebbuba kati ebbuba liri ne likula sabo nga n'okunkuba nkuba kuno kuli physical kuno mukwano domestic violence oh my god yankubako ne batalako bane ku kitanda sorry ene emirundi egiwera nga mukaaga nze nimuwala mugumiikiriza nnyo nga biki ebimulwanya buba ate tebandaba ku TV nze nafunako ne show nga ebiseera ebisinga ggana n'ogenda okuyimba naye nga walidde booking y'abantu bulungi nnyo nazikwata n'azibaddiza mulaba nazaayo essente oyo naabeera ayinalo n'azibaddiza naga atogenda kuyimba akazi katunootuula gamba ate oba munnanga kati bw'amala okukuba olwo nozzaako ki akukuba n'asooka aleetaletawo obulabo naleetetawo obulabo bebi onaagendako wa nkutwaleko wa okitegeera nga omanya ebintu by'abakazi kati n'okumpa kasipaasi yaako yali alina sho gyanganya okugendako ate nga mikwano gyange bambi abaana bambeererangawo yali birthday actually ya promota wange nenyiga ne mugamba abaana banatitwala batya bwe nanyiga nze naga omukazi wange okumuzza emmeeme kandeete kasipaasi yo n'ebiseera ebyo nga tulaba mu mmotoka naye kati extra digest mugoba nsonga Ibrahim Kasa gemanya gange tulina Joew Bbosa mukyala ali into business at the same time ate mukyala muyimbi tusazeewo tumunoonyeko tunyumyemuko naye tulabe kitambula kita tukola ne Dushime UK store ku Arena Mall Nsambya baleese engoye z'abaami baleese amasaati masuuti masaawa ngatto misipi perfumes byonna ebyakabi babirina ate nga yo Sankago Shipping Company ku Arua Park basaabaze maali from China to Kampala babayise ba Sankago Shipping Company yo Hika water drilling services basima mazzi mu ggwanga Uganda bakuyamba ne plumbing services babayise ba Hika water drilling services tuddeyo wali so
kwolwo agamba nti ngenda kugulira emmotoka ng'omaze okunyiiga. Teyaŋŋamba. Nali ndi awo ng'ajja nasulanga mu apartment. Ng'ajja nga munaye baby. Mukyaliwo we musula wali oba mwasengusa olwo? Olwo nkyaliyo mukazigo kange no nzija buzi. Ewuwe. Ate neefumbize Haji mugambe nti taata. Nti neefumbiza. Kiba kinene mukko. Anzaalukuka bulungi nnyo Joew Bbosa. Kiba kinene mukko. Joew Bbosa akuzaalukuka. Sookeera ku makya ogendangayo. Bana bategere nnyo eby'emipiira bakeithi kanaabi ekyo kye bayita kwawe. Kwawe. Awe wagigendangako emirundi emeka buli wiiki? Nagendangayo weekend nga ngenda Friday nga nvayo ku Monday ku makya. Ne musamba weekend yonna. Awe neggwako. Ne tuddamu buto. Nodda ku home ground. Olwo nga bani abasambira ku home ground? Tewali. Omusuudi ali suudi. Oyo omusuudi olwo namugoba dda. Olwo nga tewali wano ku home ground nga tewali asamba. Nga tewali nze bwentyo bwendi kasitamba n'omuntu nga gwe njagala yoyo. Osambira kwawe? Saagala nnyo byakunkwatiriza kwatidde eno n'eri. I know. Nedda. Kati nayina oyo era oli ne mugambo ne nafunye eki? Omusajja. Ne tukita. Owesuudi. Ndakwera nga owesuudi. Mwali mumaze ebbanga ki? Twali tumezza ndowooza emyaka ng'ebiri nga naye nga twogera ku ssimu nga tandabangako naye nga ndabirira. Otegeera nnyo ssente nkumanyi era n'okubala ebitabo okumanyi. Owesuudi ono omwaka ogwo ogabye mwaka mulamba? Myaka ebiri. Bwodda wali mu auditing okubala ebitabo. Olowooza ssente zaagwanga mmeka mu myaka egy'ebiri? Simanyi naye buli mwezi yampanga $3. Nga mulimu ki ogwo gwe yali asasula? Yali alabirira mukyala. $3 ez'ennyumba? Nampa $2 ez'okukozesanga ewaka. Buli mwezi? $5, yes. Nga zigwa? Ndalina okundabirira. $5 times 12 omwaka yakuwanga $6,000,000. Ze miliyoni 12 mu myaka ebiri. Togaseeko bino ngenda wa maama nakolayo ka shopping. Miliyoni 12 zaagwa mu myaka ebiri. Nga ne wogenze ku shoti ko teyalabawo. Mubajja waabo. Nedda tubafuna mukwano. Ye kijjukizo ki kyakulinako kati? Nze mposi kyenzijjukira batwekuba ekifaananyi like neekuba ekifaananyi nenkimwereza n'akigatta n'akiteeka mu nnyumba ye. Even up to now akyakiina. Nakati akyakiina. Omwami ono temwenywegera? Nedda. Twefuna through internet. Temulina kye mwakola? Even up to now tetwerabangako. Kuba yajja mu Uganda ng'ate nze ntambuddemuko. So kye yasigaza yagatta kifaananyi kyo? Nakati mwekiri mu nnyumba ewuwe. Amayina okumbuuzaako hi Joe, hi. Kino kyakijjukira n'akindaga mwekiri mu nnyumba ye. Ate nga he's married. Omuntu gw'oyagala tosaba mwesonyiwa kankubuulire. Bw'akomawo olwaleero mutandikira wa? Nedda. Ate sisobola. Lwaki? Sidda mabega mukwano. Wangi? Sidda mabega ddiya. Kibi nnyo okudda emabega. Oba gy'olaga tolabayo. Oba muzibe. So tudde ku munnaffe wa Spasio omusuubuzi omukukutivu we China. Agenda mu bondi tutandikira awo. Akagula. Ajja mpita bebi minnange ensaba nsonyiwe munnange okukuba amotoka n'akaleeta. Olwo sinamanya kuvuga antutte enjiza okuyiga okuvuga tandise kakolokota naye mukwano ovanga kukugulira emmotoka ne bakuwa n'obudde bw'olina ogivuga. Lindako yagula emmotoka n'ateekako ne time table ey'okugivuga. Webale. Nga lwaki? Ate bwe bamuna eri mutta. Nze Ibra kankubulye namwatandika okundaamu kuyimba naye wali obeddeko awo era nze nebaza Katonda ku lw'abazadde bange bankuza nga ndi mukazi mugumu. Wali obeddeko awo nga n'abantu b'okukyala bakimanyi nti oli boyfriend obagamba naye oli mukazi. Baali bamumanyi? Bulungi nnyo. Baali bakimanyi. Nga bamumanyiko ki? Nga bamumanyi nti muntu mukambwe dictator. Dictator mpozi yabeera nalukalala. Nakyemalira ebyo. Nakyemalira. So emmotoka eno ogivuga oyiga otandika okuvuga. Tandika okuvuga. Naye nga yabugubi nga n'oba olimu ogamba esigalawo kaninye boda nga ngenda kusho. Ye ng'avuga motoka kinnyinimu? Yali avuga gundi kawundo.
nga malina okuvuga ku kiprado. Moment kijojjukira mu motoka yagikutamya. Yasinga ogintamya. Nga kike yakola ne kikutama noga nti motoka ye wakiri kanjifunyefunye njiteke mu nsawo nje mutwalire. Ngenda ko show Evelyn Lagu yaliyo yali Lukaya. Nagenda nvuga kati yakuba esimu yange sigikwata. Navuga najja Lukaya. Nave kamala najja Lukaya. Mukwano. Abasajja balina amafuta. Najja Lukaya. Wanji. Nasanga nakava ku stage nali ntudde mu motoka nawulira luyipwa. Ne kangwa mulundi gumu ngamba. Evelyn Lagu namugamba goli coach. Lindako. Yavuga najja Lukaya. Nga tomanyi. Oba wakava ku stage otudde mu motoka bwaki. Ntudde mu motoka. Mazo kweyambula. Nawulira luyipwa. Umanyi okweka omuntu agulawo nakuba olinoga. Emotoka nagirekawo. Atwale ekimotoka kyo nenetambulira. N'omuwe emmotoka ye. Nangimudiza. Kyaggwa kiti awo nga amaze okukuba. Munne bwe yamala okunkuba tudde ewaka. Nga ajje wange ng'akonkona yasulawo ku mulyango. Saalugula. Emmotoka eva etya Lukaya? Yafuna omuntu n'agimuvugira enkeera. Wagirekawo n'ebisumuluzo n'okirekawo bagikuume n'ovaayo nagimuvugira n'agireeta nangamba emmotoka yino gitwale ne kadi yayo yino ngikuweeredde dda ne mugasi kyayagala mu mmotoka yo ne munenga omanyi omukisa gwayita nagwo ate oza wayita bbanga ki n'ofuna omusajja omulala nenfuna angulire emmotoka kawundo nze ndeka mukwano ate n'omunnaye agingulira aliwa agingulira nno nga talina Uganda ngali mitala wa mayanja. Yes, yali yuke mkwano nga nalinga njogera naye ndoze mwezi nga gumu ne mugajukira manyi ndi muyimbi. Emga mne njagala kutandika kuvuga motoka ne motoka yange yafuna mu buzibu ntambuza bigere bikina nga do. Olwo mazo okulekera oli ka space yoke. Nangamba don't worry. Nali ndawo nga gaya yankubira ngamba mwami gundi angambye oji wano wati ayine waliwo ekirabo kyo. Najimpa ku birthday lwakuba nti nze siri mukazi apostinga bintu. Totimba bintu. Tuddeyo ku mwami ono wa Spasio. Yakujjamu ebiwanga bimeka? Ebyaki? Ebyabaana? Nedda mukwano teyanzijamu. Lwaki? Ate nga nzalira waki? Yali yampasizza. Byali bya girlfriend na boyfriend. So kitegeeza mwe mwakanya kugula bupiira mu maduuka bumalayo. Kubumalayo ni ate tetwabugulanga nnyo kuba nagendangayo weekend. Olonga weekend obugoba bubanga bumeka? Tesijjukira. Wamwerabira nnyo. Bane namwerabira sijamayina bwafaanana. Okumanyanga namwerabira ne bw'obozze mu bulamu bwange erinnya lyo lyerirye. Nnyimuka n'entambula. N'ogenda. Wakoowa ye n'erinnya eryo. Namukoowa n'erinnya n'ekika kye yeddira. Wa muziro ki? Yali yeddira Kkobe. Yantama. Gwe weddira ndiga oli wa Kkobe naye ab'Ekkobe baakutama. Yantama. N'omusajja bw'ajja mu bulamu bwange nga yeddira Kkobe. Mugoba. Bannange yantama. Psychologically wayisibwa otya? Nayisibwa bubi. Nga that okukuba abakyala n'okulwana it is old fashioned. Yes. Ate nga ali muvubuka. Mulembe omukadde ogwayita nakoba myaka nga bimeka. Nti nze sawa eno bwe mpulira nti omusajja akuba omukazi ndowooza sina muntu ndowooza bansolo. Nenkolako nempostingako ko ndowooza waliwo omuwala yampostingako ko ku Instagram ku Facebook. Naye nalabako comments nga bawala bagamba mbu nze boyfriend we yakubanga ne ndowooza oba tolina gy'olaga. Omanyi nti n'abantu babeerawo nga balaba ekintu nga basirisa. Abantu bamanya nti omusajja yakukubanga. Bangi nnyo. Gasula kuba nti ffe abantu ebintu ebimu tubisirika ntusirika. Bingi nno mukwano. Actually byavirako n'okuwumula music. Byakutama. Byakunyiwa. Lwe luganda olutuufu. Kubanga jjukira nakolanga naye ku bya music nga yalinga manager wange. Okitegeera nentuka ekiseera ne ngamba kasooke ntema. Endongo n'ekutama. N'entama. Kati ebe entama atama awo. Ekunyiwa. Wajja omwami. Omwami ono bw'omala omuziririra emmotoka ye azze ku nnyumba yako nkonyoganya okuggulawo. Relationship awe yakoma. Nedda. Yasigala weeri inangulira kawundo. Ate nga naye tandabangako. Ono mwasigala mukyawuliziganya okukuba. Yes, era ng'emmotoka ngivuga ne njitwala nefuna gye ngiparkinga nga saagala agirabe.
Kwa kububa lyalina yali ajja jikuba amayinja yonna. Ayinza n'okujooca. So wasigala mu kyawuliziganya naye nga omukwano gugenda gunafuwa. Bulungi nnyo. Kati ate waliwo omusajja yajja bambi n'aguntamya. Banene ebintu. Kwegamba yagenda okujja ndoza nga mazenga emyezi 2 nga tukyayogera naye. Owa Spasio. After Owa Spasio waliwo yajja ate n'akutamya omukwano. Oyo wakawundo si yaguntamya ate. Owakawundo yali ali edina ngabula mbula emyaka nga 5 okujja okitegeera. Ndi muntu. Kakati ateraba. Yenga talina na budde bwange agira nakkubirako ne wayitanga wiiki olyota naye nga buli kimu akikuwa. Oba yali mufumbo. Alabika. Tuddeyo mpola mpola. Omanyi bakasoma budget ya Uganda wano kati njagala tubale nnyo ssente Simoni ku Simoni. Omwami ono wa Spasio eyakukubanga. Bw'otuula wansi n'obala ebitabo byo bulungi. Jo ono ye zaali ssente mmeka? Zaali no ziwera kubanga esinga ezimu mu music yaziteekangamu ezimu nze nefa. Yayingira miliyoni 10. Tezaawera zaalinga mu 7. Miliyoni nga 7 zaagwa kumala bbanga ki? Namala ne myaka 3 myezi 8. Myaka 3 myezi 8. Miliyoni 7 plus ne zigwa. Yes. So tuyingire owa Haria. Owa Haria era naye wamujja ku mukutu. Ate munnange nga ntambula. Kawo mayi munnange binaga nakana kayina lufiga kana bana. Nenda emotoka pipi. Samu nyenga nengenda mu supermarket. Najja nansanga mu supermarket. Nafuna enamba yange nga agenda ngenda ku airport. Ne tutandika okwogera. Yali alwafuluma. Nangamba Joew Bbosa nemne yampayo $2 okimanyi. Kwolwo first time. Yes. 2 byagwa. Nabimpa bambi. Nete mwaddamu kulabagana. Nakati. Haria bwagigula eno. Ye eri wa Haria. Haria najitunda. Bakwerako ne kadi. Nedda. Namukubira simu nemuga emotoka njagala kugitunda. Nangamba ojagala mu sente mmeka. Nemugamba mpe miliyoni 3. Nangamba ngenda kuwe namba yo gaye yagikuwa omugamba kuwe sente. Tukyayogera mukwano gwange. Mukyawuliziganya? Mukwano gwange. So miliyoni 3 lwaki emotoka bagitunde yo Haria? Nali nina ebintu byempitamu. Bingi kuba bwe nayawukana ne gaayo ne yali manager. Nayita bintu bingi Ibra. Teyali muntu mulungi wadde n'akamu n'akatono. So waddayo financially nobeera nga toli stable? Nnyo kubanga owa Haria oyo bwe nalaba yali nga talina budde. Kati nali ndi ku Facebook yange page. Ne wajja omwami yali mu America eyo. Minnesota. So mwami nangamba njagala kugula bichi bikuleeta ku show. Kati nali ngenda muwandikira namba ya manager wange omutima ndo ngamba muwandikire eyo. Namuwandikire yange najja kuisaba njagala kugula bichi. So kutwala oyimbe mu America. So natandikira bintu relationship. Gwe baagala okutwala mu America walina passport ebiseera ebyo? Yes. That is very good. Nina passport ebiseera ebyo. So mutandikiraawo eyajja okugula yafundikira akoze atya? Natandika engeri ya relationship. Yes. Nga naye bwaweerezaayo ku ssente? Nyandabirya sijjagaana. Oyo ye wa sente mmeka zagwanga mmeka? Simanyi. Bikalu kibe yakola byojjuukirirako? Wabula kyenzijjukirako bambi gaayo oyo yakola video yange ya love you. Yagifundinga 100%? Yes. Ye ali ku kikati? Simanyi, gw'omanyi. Ate lwaki oganza amanyi? Ate nze mumanyi. Blood nkutumiddeko nnyo mukwano gwange of course tuwogera tuwuliziganya but he lives a private life. Tanonooza nnyo. Naffe era tetwagala munonooza. Ye mwali yakiikako embuga? Wadde n'omulundi n'ogumu? Ibra. Because tunoonya kati value for money. In the wrong run. Bo baba bafunira muwa. Ye yajjako Uganda. Ne mukwatagana. Kyaggwa? Kiki? Ekiki kyaggwa? Olutuula lwa OAU. Mwatuula? Twatuula. Ne twogera. OAU yatuula? Ne twogera. Ne UN netuula? Paka Geneva? Eradde? Kaini kadaabe!
kankube ku bulango extra digest mugoba nsonga dushima UK Store Arena Mall balese engoye ebyambalo by'abaami Monday to Sunday ayagala office wear weekend wears ne party wears abadushime bakuletedde naye nga strictly baami extra digest mugoba nsonga yankubira simu era kuŋŋamba ekyo yakuba kwemulugunya wawulira otya nange namugamba tewali kye nakola namugamba kyesi nayogera bwogezi ng'omuntu bwakunyiiza nengamba tewali buzibu nanganidde olina kyewakola era wemba noonyereza ggwe konze okay tewali buzibu n'omuleka awo nemuleka ate kati tuletubaka ne bwankubira sisobola gikwata ne bwampeeza message sisobola giddamu naye ng'akuba era tatawaana enamba yakyagirina bulungi nnyo ne ku Facebook buli kyenteeka yakiraba ndo actually yasooka nekibikkula afa ki n'ensi simanyi lwaki afa n'ensi oyo nga tumumaze ani amala naddako awo tewali maama nedda tewali nakoma ku oyo Ibra omanyi lwaki nakoma ku oyo Ibra mbadde mu bingi jjukira oyina ebyoli manager eyakuta naye nasooka nakusiranyaamu awo otuuse mu bino obulamu ne bukyankaana nesooka nenzirako ne mukyalo for a year ekyalo kyamwe kiriwa Masaka awo kumpi tewagenda mu kyalo wagamba naliko wano ekumpi ewaffe naliko wano kumpi ewaffe Masaka kino bakuzaala Kinoni Idris Lukwago Haji Musa Kavu Market n'abalala bangi bava Kinoni tuva Kinoni awo kureseke kati omumanyi gwenjogerako ow'ebivvulu oyo naggaga biveekeera wesekaawo maaso myamya awo era twakavaayo mu dduwa juzi wano yafiirwa mukyala we bambi maama Latifu oli weseke naawe kale ate opposite awo ku Tote ekinoni we bazaala mukyala wange w'omu America mukyala w'omulanyi mu America ow'omu America kutumiddeko maama w'omwana so w'abaana ow'omwana olinamu omwana omu tukutumiddeko mukwano ku Toto nkiddemu ku Toto ate nze banzalawo ku Lweseke wa Joew Bbosa Badru mumanyi nze ku Toto awo wenzijja omukyala kulikayo taata Masaka tuleze ffe ab'ekiro ne wabala bali abantu abasufu eno Keti bwakuwa ekyokulya eno Idris bwakubeereramu eno bwofuna omukyala kati tubeere b'amazima Masaka kino ni Sekemba weeki Katonda abawangaaza Allahumma amina nze Masaka endeze ekuleze paka n'embukulu omwana addako omulala weryantonde oyo Idris ye yanfunira omuwala naŋŋamba kugemulidde mbandi awo Keith Kanabi nanfunira owerwengo ye Haji Allah tukwebaza olw'obulamu tukwebaza Idris Lukwago nkwebaza munjagadde owaaye ne bakwagaliza n'okukwagaliza wano relationships waziviirako ddala oba wazzeemu katono emabega weeseetinze bweseetinze era bambi abasajja nabayiwumulamu nakoma ku oyo kale yanyiiza nnyo mwattu omaze ebbanga ki nga tuli mu relationship mpezeza emyaka 3 tekisoboka wallahi billahi tallahi nkiddamu tolayira ng'olimba wallahi billahi tallahi emyaka 3 ng'oli ku free range system oli ku zero grazing oli ku paddocking oli ku system ki nja tugenda mpola mpola Joew Bbosa basebo ne banyabo omukyalo ono muyimbi naye ayina other side of life emyaka 3 obadde oli ku free range system oli ku paddocking oba oli ku zero grazing simba wakati nga sina nakugamba ku kikwendi njagala gwe mwennyini nkulage obulamu ngeje obadde butambula ojja kuŋŋamba nti obadde mutuufu nkuddira muti manager gwe nalina teyali muntu mwangu nga bw'okiwulira yakukuba domestic violence n'obulogo mwami mulogo bulungi nnyo osaaga mukwano ne bannange omusajja ng'aloga nga tayagalika
sweetheart agasajja ge nga nyambeere wano beera omusajja nga mulogo nga tayagalika kusiba mutima actually osobola okwagala omuli w'abantu oba omusezi naye nga toyagadde muntu mulogo kuba guli guba mutima. Ntumirako neiba wange wali mulogo nga ne mukyala wa kuwanda lulusu twatuukanga nze ku muzigo gye nasooka okupangisa yanyootezanga mwenna ekikomera ne kibuna ekkoomi. Nze munene abantu nawuliranga baŋŋamba naye omusajja ono amusobola boyfriend we munnange nga simanyi mukwano namwegoga. Ne ntuuka ku time ne ŋŋamba nti ekiddugaza emimwa gya kumbe mmindi ate yo teddugaza mimwa ereruka. Nze nkugambye twali ku nnyumba za ssali mukwano wange Denoni anjulira twasomanga naye bakasuku babimanyi bino byonna ng'omusajja asobola okukuma kye bayita ekikoomi ate nga bumanyi buno obuyumba nga muvubuka agunjuse otandise okupangisa kaluumu kamu kyenkunnyonnyola batuyisa omuju yali aloga bannaye manager wampisa bubi tuli mu binaabiro bino obunaabiro bw'olukale ne mutuuka ngeri y'ebbombo eriyo zikayayana eriyo obuntuntu ne mutuuka nga buli lwaba mu kinaabiro mwena mutya okukiyingira omusajja aloga bannange ate otama tukola bubi nedda ffe tuli basajja abamu basiraamu. Denoni yali musajja mukatuliki Denoni ng'esapule eringa essapule nze ndi eno nange ne tutuuka ku nnyumba mama Denise n'asenguka Shakira ne baawo Faruku ne musenguka okitegeera waliwo omwami ng'ayokya byuma weroding bamuyita Maaka ng'ayokyeza byuma opposite kalenda awo okitegeera bakolewo this is a real story ne basenguka ne ngamba Denoni tuve ku muzigo kuno tudduke nze buli mwola gwe naleetanga nga tadda ng'akulemesa n'ebyokulya ate nkugambye wabeerengewo ebyawongo ku muzigo ennyumba za ssali ne zibulwako omupangisa olwo tugenze ennyumba zenjogerako bassebo ne bannyabo emboozi y'emakindye nze nve waffe ensambya omuzigo gwe nasooka okupangisa gwali gwa kizike emitwalo egi naali wangaaliddewo awo nenzaalirawo n'abaana emitwalo etaano ennyumba ogimanyi naye omulogo ndio nditannakwongeza ogambye omwami we yali mulogo yampisa bubi si bulungi obuuka otya nti yali mulogo munnange ate olowooza omanyirawo mumala kwawukanira ddala muntu n'olabanga ebintu bigenda bikyankalana byakusiranya kyekigambo ekituufu ng'ebintu bigenda bikyankalana ya Rabbi nga n'omuntu abadde agamba banne ngenda kujja okumaneginga ng'abuliraawo mugere muntu n'abula n'ogamba bannange kale nga gwe ne bw'oyambala n'onyuma mukwano bakuyitako buyisi nze mulina omuwala mukwano gwange oyo mulina omuwala mulungi ayambala n'atonnya emmooli naye nga terage nti wowe teri kati nze bwente bwe nnali obuuka otya nti omwami ono yakugiriramu bw'ati nati ogenda okulanga obulamu nga bugaana ng'oyingira n'ekyalo olwo ofuluma ekibuga maama wo n'agamba naye mwana wange omuwala omuto bw'oti alabika obulungi bw'ati lwaki odda ku kyalo ate jjuka nga omanyi bamaama abaati ekyalo abantu okuseka nga nze nebeererayo ewaka nembeera mu nnyumba anti abantu b'ekyalo bageya maama wange noza mukazi wattu n'agamba nedda nayimukako ng'omuzadde mukazi wattu nemwerwanako omusajja n'amugamba omwana wo muleete nengenda muneena ntwala ne batandika okunzijanjaba nembangadde engulu nenzirako mu kibuga nenzirayo buto yaddayo anti kati abalogo bwe bati bwe bakola baba n'ekintu kibanga endabirwamu walabira kati aba alaba nti kati ono asitudde naddamu nakuzaayo yanzizaayo n'emirundi gyange eja esatu Ibranga mbangadde olina gyagamba ngenda kumanejinga bikiyangu naabula mugamba mukama katonda kiki kino n'oli omusajja gwayoga nti nesize munne enfunyo yaja nga naye yakuleka mu bizibu kati nosooka notanogamba nakola ki noddayo maama wo n'agakaaba naddamu nagamba munnange waka kati ate tukoleta munnange omwana embeera muzze zirujumba ne zigwa ziseggwanga ne zigwa embuzi enjeru ne zigwa
yankola bubi naye namusonyiwa ate ye mwatta namusonyiwa era musabira buwangazi abeerewo ko ku nsi kuno. After all this you've gone through ebintu bya laavu bino onaabiddamu kweri? Nedda si kati sijjaga nti sijja kubiddamu olw'ensonga it's part of life nti eno ina okugwa mu laavu. Idris Lukwago nkutumiddeko nnyo blood. Nkyali mwana muto nyina okuddamu nengwa mu laavu ne banjagala nange ne mbaagala ate ne twemenya emitima abo ne mbata bwe tutyo byonna birina okuddamu bibeewo. Obufumbo obulowoozaako saagala n'okuzaala sinaba kwagala. Kati ki ekiri mu kulya ebiseera bye ebisinga obungi? Kati music gwe ndiko obudde buno. Yanaakuwasa. Aleke wana batampasizza tubyabasajja ebyo si byangu sweetheart. Naye nga bameka abateekamu za application empandiike n'entayipinge? Dyabaleeyo batonotono. Kiggwa kitya? Omugaso kompemu akadde. Oyina kubavujjirira naye nga bo tebasaba lutuula lwa OAU. Kati nkola obeerawo otya financially? Neerabirira. Kyekikuleetera akasente? Ndi mukazi mukozi ndi musuubuzi obudde buno tuli mu mwanyi ate kati akamwanyi kabeeyi. Joew Bbosa oli musuubuzi wa mwanyi? Mwanyi bijanjalo kasole tekuvadde byo nali mbikola. Ndi mulimi tatanga ine ettaka ddene tulina eka 7 ogenda n'olima n'okoowa. Then ndi mukyala atunda hapo nina eddwaliro kuvadde era baliyita batya? Sinabadde funira linnya naye nga njagala difuula case habo. So ebyo bye bitwala obudde bwo kati? Yes. Emmeme bw'ebanja omutima bwe gubanja okola otya? Ngukuba emiggo mukwano. Ng'oguvunaana ki? Tegugeza kumanja bya kisirumu Omusajja. Nagwo gumuko obubambi. Naye abasinga obintamya bali aba? Basatu. Babiri. Ex-manager n'ono. N'enkuba keeyo muva Bulaaya Americano. N'emisota zaakako. Before nga tonasinkana manager ono walina boyfriend e Kampala wano? Nedda nali nyina oyo yekka we South Africa. Nga siri muwala muntu w'abasajja nnyo. Ono manager omulago ye yatwala embuzi yo? Nedda. Njogera ku yatwala embuzi? Yatwala embuzi? Munnaye kankubuulire. Dumpe? Yatwala embuzi yagitwala mulundi gumu saddayo nagamba. Saddayo. Kaisi kanabi. Saddayo. Toddangamu mulaba? Yaddamu munna atenzezebwa abantu tibankyawa munnayo. Lwaki? Basigala bankubira. Nga bagamba ki? Jebaleko naye lwaki wandekawo lwaki bityo? Kola n'ebyo byaggwa. Byo byayita. Ne wannaage kyekyamuddusa? Nze nadduka. Mbunga nsonga. Tamanyi kino mulundi ogwo ogusooka biruma. Ayino. Nagamba ono nga atemutemu. Olaba n'omusaayi guzze n'ogamba. Emisinde gye wadduka? Nadduka yakanya kunkubira nga wa. Extra Digest mugoba nsonga kwe tuli Ibrahim Kasage manya gange. Of course many people go through a lot during relationships. Abantu bayita mu bintu bingi nnyo. Ekisinza okukosa music wo because oyimba bulungi olabika bulungi omanyi okuyiba omanyi performing. Ekisinza omukosa? Ex-manager. Yanziza nnyo emabega bambi. Naye nkimwebaliza nakyo kubanga yanfuula Joew Bbosa ate ng'ovuddeko ne kwekyo yanjigiriza ensi. Ebyo bye yankola nayiga. Amanya go gaggwayo gatya? Joew Bbosa. Joew Eriana Bbosa. Erya Bbosa siri ya musajja? Lya taata. Owendiga na Bbosa. Muzeeyi Ssebatta mukwatagana mutya naye? Tuddeeko kantu ka Muzeeyi Ssebatta mukwatagana mutya naye? Muzeeyi Ssebatta ebyo nali ndi mu Matendo. Wasookera mu Matendo? Naliyokko. We mukwataganira naye? Gwe omwana omuto oyingira otya bandi eyo bannange? Era nno biwanvu. Bimenyemenye. Naye tetujja kubyogerako ebyo. Lwaki? Oyagala abantu batandika okugamba nti sikyamanyi kubuuza bibuuzo. Omanye ebivume ebinvumwa ku social media okwo. Buli lwendeko emboozi ng'eri mu kuhanginga bweti. Omanye ebivume ebinvumwa. Kati bagenda kunvuma ndi lwaki mwogedde ku bya Matendo. Era Muzeeyi Ssebatta mwagala nnyo bambi. Nkwagala nnyo Muzeeyi Ssebatta. Saba Allah akumpangaalize.
oganya okwogera bya muzeyi batta Idris tubireke anyways Joew Bbosa musically kati oli kuki nakomyewo nina akayimba akapya bakayita love yenuma yes nasina kufuna management manager nandibadde mwetaaga naye nga bw'omanyi mulimu ba manager abajjanga si ekigendererwa si kya kuteeka mu ssente okay so kati endongo wakomyewo togenda kuddiriza nedda mukwano bw'olabanga ogudde ekigo ng'omenyesa okuguna ate bawakusulawo ne weekaka n'oyimuka olwana nnyo n'otambula te n'odduka n'obalaga nti sina kyembadde bwe ngudde ekigo bayimbi bano tebakuganzaako mu ndongo muno naye nga baali bayinza okuŋŋanza gyali omumanyi nabo baali bamutya actually saagalangako ku muyimbi wadde manager wadde wa radio kubanga nze saagendanga nayo nga ngenda bugenda nga tugenda ali ku interview nga yakuvuga n'akutwala kyokka yagulira emmotoka n'akuvuga n'akutwala ne mmala n'akuza mu mmotoka n'odda ewuwo sinfunangako omuntu mbwali mu industry n'aŋŋanza so kati endongo okomyewo otyo ogenda givuga otya ngenda givuga bulungi mpola mpola paka tunafuna manager ali serious bw'anajja nga mwami kiggwa kitya nga mwami kasita banga taddako ku side eno nga tugendera ku music ye it is very fine and okay omuntu bw'ajja nga agenda kuteekamu ssente nga manager n'afundikira nga akuganza kiggwa kitya era tukireka lwaki mukwano si kirungi lwaki era siwagira muyimbi mukyala kufuna manager nga ate ayagenda kukuganza si birungi awo tewaba mulimo mukwano buli omulimu oguteekamu love oba okweyagala gufa kati nze tolaba mwalimu okweyagala naye nga gamba togenda genda olw'okuba yafunye obujja eggulo kitegeera nagamba togenda genda n'otuula kariyayo yeefa omukisa gwo mu basajja guliwa as in how nga bonaga nti omukisa gwange mu basajja kumpa ssente kundabirira byonna babinkolera omuntu bw'ajja mu bulamu bwange abinkolera siri mukazi mubi as in ng'ogyeko ekyaffe sijaga nti ndi mulungi kuba nze nafaana taata wange naye siina nnyo mpisa mbi nakuzibwa saakula bukuzi olina omukisa gw'abasajja yes paka nakati bakyatiirika bayiika sinnakyogerako ibra bajja of course kuba omukazi yenna balina okukulaba gweoyinza okunda n'ogamba after all what you went through taatawo yabimanya ebisinga bye wayitamu byonna abimanyi dadi wange abadde akugambanga ki nasooka nengenda nga ndi mulwadde nnyo mama wange namuga omwana wange mulwadde nasasula ssente ne bantwala mu ddwaliro nga tebalaba bulwadde taata wange najjayo ku lwani si ye mutabuliiki yasoma ku lwani omwezi mulamba nga buli nnaku asoma era ne bino mama wange okuntwala banzijanjabe tabimanyiiko kubanga bimugamba agambirawo astagfirullah naye amala n'amanya amazima n'akitegeera n'omusajja n'amusabira Allah amuwangaaze n'omumubulira n'omumubuulira yali yanvugako ko nantwalako ewaka era nga amumanyi naye Ibra kankubulye taatawo bwagambanga ekintu kiba kitufu oba omuzadde yenna nze yanvuga nantwalayo ko saagamba dadi wange tebaaliwo ekigenda mu maaso wabula namugamba maneja wange naye bwe naddayoko okulaba dadi wange yaŋŋamba oyo musajja gwe waleeta oyo muyina enkolagana y'okwagalana ne mugamba nedda naŋŋamba bw'abanga yoyo sirabyemu ebyaddala yes first time yes bwatyo bwe yaŋŋamba naye nga bw'omanyi ebyekiwala ne ŋŋamba tamusanyusizza naye nga kituufu kye yayogera bambi ye yali alengedde liiso ly'omukulu nti mubi nga gye nkomezza bambi naye Allah muwangaaze bambi tulina kirala kye tumusabira so kyekitwala obudde bwe obusinga kati kubeera nga ndi ku ddwaliro ntunda ddagala mbeera mu kukola oba n'olusikubira brother wange naŋŋamba oba mwanyi biri bwe bitiibwa nitukole tute okay abakyala abali eyo abalindiridde abasajja babawe nga tusiibula obawa bubaka ki bakole Ibra buli bw'onanfuna nga nange ndeete guno omulembe gwakyuka sigenda kujja nkusabe kateeteeyi kaleega buli kimu okimpe nedda ate naawe ojja kutuuka abakazi fe mpaji y'amaka buli bwe nkusanga obadde olina akalimo ko ne kaggwa bajja gamba nkusudde bw'oyimuka bajja gamba nkuzimbye so kati olina okumakinga sure nti omusajja omuyambako walemereddwa ojja kujja ngambe rent taliiwo nga batugoba omukyala yayima naga nti guno omulembe gwa kukola sente n'abamuzi beetuuza tulina okukola mukwano kuba kati nze obudde buno singa mbadde sikola
sina musajja siga tebajja neze ng'omuntu newamu obudde kati ngamba de sikola singa ndi acho naye making sure nti nkola 24/7 nze nkola no Sunday nkola. That is very good. Kale tetugenda kubanga tusukawo olunaku olwaleero oluyimba lwa Joew Bbosa olupya one mumunoonyeko ku social media. Joew Bbosa music. It is Joew then space Bbosa OSA Joew Bbosa. Yeah, Joew Bbosa. Fina kayimba kapya bakayita love yenuma. Naye nga manager bw'abajja ajenga akimanyi nti teriiko side ndala kukola mulimu. Amanya wakoma. Yes, ajenga amanyi nti kati ali ku muntu alina experience mu music. So no gogenda okutomera nti kukola ate nga birala nedda. Wabikoye wabigaddewo? Nabikoowa nabiggalawo. Bw'otuusanga okunoonya omusajja omukutu ngukuwadde onoonyeze kuno omusajja. Nja kujja mukwano. Bw'otuusanga okunoonya omusajja kuno ku mukutu kw'ogenda okuyita teri walala. Noonya omusajja ate bagezera bino. Ne bambi ajenga akimanyi nti ndi mukazi wa love just lwakuba nakoowa. Njagala nnyo nze. Naye nga gwe paati yo ng'omukyala wagizannyanga. Because ebintu bino tubyogera abasajja yankola bati nankola nene gwe wazannyanga paati yo gy'olina okuzannya. Ibra kankubuulire olaba gayo yo eyali manager wange. Nze nagenda ng'ewuwe nga talya emmere ya mu lulagala. Ng'amanyi n'okudda ku 10 ayagala gisanga ng'eyokya. Ate ozuukuka n'omujjulya bwe basuze wuwe. Bangamba mbu abantu abalina abakyala mbu bwakeera ku makya bw'omusajja ne bwakomawo saa 7 olumala okujjula otuula n'alya ng'omutunuulidde n'omulindako n'amala okulya ninga mwana waani nze bakazi bange bonna olumala okunzijulira kugamba genda weebaka enze ndi emmere yange ninga mwana waani gw'otuuzaawo n'akutunuulira nga bw'olya nze mami wange yatugamba nga ayitiza okwosa omulira naye kati mukwano ne bwenkufuna nga gwo naaza ebigere njijjwa nenjiteekawo n'entambula ndi mukoowu nze banaye nabye sibyagala nabyagala ebyo nze kati juuzi wano nafunayo ayo omuwala n'abeerawo ebbanga kati ne mukubira essimu n'aŋŋamba waba otuuse okudda ng'oŋŋamba nkuma gaasi nga nkubugumiza nga mugamba byaki era nze natuuka nga neesaliza kagaasi kange becwi nga neesenera enva zange nga ŋŋenda mwana wani gwogera because ffe naffe tuzadde abaana abawala era ate mwattu naye abazadde era namugaba byonkoze bajja bibakola kati nze Mariamu ng'akujjulira ng'amala atuula bw'ati ng'akutunulira bw'ati nga bw'olya bw'omira bw'ojjayo obuti bweweegira bw'oli ati akulemesa n'okulemesa okulya nagamba nedda nze era nejjulira oba mwende oba mmeka nga ndya nga nkusanga eyo nga tutandikira awo nina n'omukyala bambi gwe njagala okwebaza omukyala oyo ndooza ennaku zino nga bonaga nti olimba lulina okutambula anyambako omukyala bamwita Rina atunda bodzi mu Ndeebaawo ku Sensu Woods omukyala oyo yanyambako mukwano gwange kuva 2014 naye abadde nga nnoonya olwandabye n'aŋŋamba yes Rina edduuka lye bayita Sensu Woods muntu mulungi mu Ndeeba tukutumiddeko nnyo ajati thank you so much oyina omulala gw'oyagala okwebaza n'okutumirako mukwano njagala kwebaza taata wange Keesi abaddewo nnyo ku lwange mama wange anzaala Mariamu Nakabugo mama wange yantuma amannya Aisha kutumiddeko nnyo eri ekikasi jjadyogera naye nkutumiddeko nnyo ne baganda bange bonna bambi mwebale kumbeererawo mbadde nga mu kukaaba naye nga bakunoonya ne bagamba alaze wayinza okwekola ekikyamu naye babaddewo n'emikwano gyonna nja kwebaza Shon mukwano gwange nkola makeup ono gula wabwereere yangamba ngenda kukola makeup omuwala gwe nze naye yanga nja kukola makeup paka onatuuka nogamba akolera wa akolekana oyo omukyala ali mu bridals Shon bridals akola makeup enviri very good yes who else benjagala okutumira kaabo kale tetugenda kubanga tusukkawo mbagaliza birungi biri abatulaba Joew Bbosa I wish you the best of course thank you so much nja kutambula naawe music wajja kubwa nja kubeereramu inshallah bw'otuuka ng'okwagala omusajja nina abasajja bangi nina ka business kati nconnectinga abakyala mbaconnectinga ku basajja abasajja ne mbaconnectinga ku bakyala si bya lukale si bya media bino biri private era Keith Kanabi ya handling ebintu byaffe ebyo mu silence eyo mpola mpola si bya nkiddamu si bya lukale si bya bonna bonna nconnectinga abantu abatonotono mu bantu bange bemmanyi oli Bulaaya oyagala mukyala atannapaala bwongo
ng'onkubira. Oli muwala oli wano oyagala omusajja ng'ali Bulaaya naye nga gaamu muno taliimu engalo ziseerera ng'ozirimu eŋŋano ng'onkubira. Abataagala kwawukana na ssente zammwe njaba kwasa Idris amanye ekyo bakolera. So saagala onkubire ng'oŋŋamba oyagala muwala wakwezimba simulina. N'abalwadde mujje mbajjanjabe ba mikwano. Balwadde baaki? Buli kimu okuleka sukali ne okuleka kansa ne HIV. N'ebisigadde obijjanjaba? Byonna baby. Banyinaffe abalinamu okutagala ne baganda baffe alinamu okutagala obalina mu ttaano. Bulungi nnyo. Ate abantu netaaga ku show okubayimbira ku mbaga buli wamu bajja kukubira nze. Abantu bano soko some namba y'essimu 0708 86 88 okubira direct me. Nkyali manager wa temuliimu kayungirizi. Nedda. Njagala kutumira ku Ben Bagyo Nyombi. Oli mu America nkwagala nnyo. Ben Bagyo Nyombi nkutumidde akensusso. Ben Bagyo nkuddamu nkwagala nnyo. Ben Bagyo tukutumiddeko. Nange kankyongereko. Salongo Walesi Kizito Azuli nkwagala nnyo my brother. My brother Hamis in the US nkwagala nnyo. Njagala kutumira Naalongo Zaina ne Saalongo nga muli mu America nammwe mbatumiddeko n'abalongo. Hawa nkutumidde nnyo akensusso nnyo. Extra digest mugoba soga. Hawa nkutumiddeko nnyo nkwagala nnyo. Blessings. Mbagaliza birungi bye tetugenda kubanga tusukkawo bannayuganda abawangalira South Africa, bannayuganda abawangalira mu America, Schengen, Canada, Australia, UK mwenna mbatumiddeko abalaba programs zaffe zino. One love. Omukama Katonda abakuume mubeere bulungi mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.